So when you were eating yam yam, you never had, or I think, or had her that she smells. Now why are you informing us after having her sweetest parts? Men who gossip. Like yagenda yo once. Kuberanga kitambe sawo yebera totegera nebuza n'abanyumya nzira kubanga incident wewunya abantu ababeera mu act ya sex nawunyiriza but nawe nedda okiwunyiriza omaliriza oba sekyo nga mutandise nga mukyalimu what is it called foreplay ngokyalimu foreplay that's when you start how it hits you naye remember you're already horny so you proceed but you don't go back nga kasita kimukuba we akiteeka wansi taddamu nga the thing goes that is it n'ata kugamba waliwo abantu abakyuma bina nga benga byalidde ekyennyanja kyazze alidde akawuuta tebamanyi kunaaba nga bwe bagamba akwata takuseeyo bulungi nga bagamba mulina amatama kuuta ettama lyo bulungi chefko bulungi no they don't care they don't mind about that no chuma and you've been working the whole day ogenze wa guy after that ayina ekirala ne bwoba bakozesayo ne bokolesayo oliwo ekredi beerayo so yeetaaga katawel akatini n'osiimuulayo onfuna ayina ekirala omumaliriza emikolo oyinza n'okuba nga omugamba awunya naye nga naye bulungi naye n'abasajja bawunya bbira don't be biased here not only girls tonako omusajja bayambala underwear wiki namba okimanye ekyo naye mukama oyo ansaasire nze nga nandika kuwunyiriza abasajja tebaagala tokiwunyiriza tebaagala kushevinga okimanye ekyo naye mbala bano bala babeera nzibiri binandeka naawe binandeka tubaina tigenda kuyingira waba agenda kuyingiza all I know is that I hold that one singa kyali kiri hairy I would tell so you hold it with your eyes closed yes katwendaba nga tosobola kakati because munaye wewe oli bagambe mbuno otamu I hold Kizito yes my hold Kizito eyes closed ekisoboka I have to hold Kizito and I look at Kizito and I talk to Kizito nedda and I talk to him. No, me when I hold Kizito and I see you're not putting Kizito right, then I just get my Kizito and I start. So now, for crying out loud, Kizito is not hearing. Let me see that this is your girl. And the microphone won't take away. naye atuwekweri omanyi kisisono naawe otufera iye olinga asese nnyo bannange oyo asese asese biki era tuve ne wano mbuhayi teach them it's very true they smell sister I can't find they smell but even guys smell kibone masi yeah Seko, fetuze kwongera byaffe bufati. Kizito yabasayusiza. Kizito abase. In fact, okubano right and come with One day social media will kill me. Omuntu otandika omuyita social Kizito lwakwa Kizito esobola omwefulira after all na virgin. Tandika okwogera amanya. Kizito omanyira okumanya nti no oli hairy. Tokimanyi? Ambika Kizito kalabye nafu. Kizito nalo. Ngazibiriza you eat Kizito nalo. Wakatandi Kizito na hairy. So that's what I'm telling you. Kizito ngali a bit hairy. Ngakuliko ngabo bili busatu. Kale if Kizito is not a hairy, then the bones are hairy. Sometimes you have to tickle, you have to move around. So lights have to be off. That's when I can start looking for endura. And then you know, like there is a way you massage it. So just imagine okoye. Oh, you hold it. What do you do? Rarely do I get to that point. So why do I have to
tebaddayo kizito abadde ani agamba kizito Doreen tulage ku C-string olaba we don't know you C-string oyina egundi awe esimu yatadde mbalengera ku kugolinga nkolage C-string we kale wansi no wait waliwo abasajja abawunya tebamanyi kunaaba abalala muneevu akola susu ekyo kiyinza n'akunkumula naye ate omanyi baki abasiraamu baagala abasiraamu ayozaako naye ate omulala ye ateekawo gundi tipi oba olusi n'akunkumula n'akunkumula kizito sokolere ekizito n'akunkumula Nobody has to shake. All I know is bano bakunkumula bukunkumuzi. Yes. Ngate omusiraamu ye ayoza. Then another thing is abantu abamu abatali circumcised they're supposed to shower, supposed to wash. You have to 12 times. Lift that, push and that then, chiliva. Yes, and then kati abasinga. Yes, they also smell. Yeah, abasajja nabo bawunya ate oluusi awunya mususu. Ate bw'atandika kati batandika okulaba empale nga ddoddo asitudde. Kati okimanyi nti waliwo abali mu kulowooza ku C-string zino essaawa. N'atandika okufulumya mbalengera kulaga C-string bwefaanana. Ne watuuyana. Okitegeera. Kizito abanyabonye leero. Kabakunkumula kizito mu mutegenda. Olaba kati n'abeera ng'akola ki? So through that ate yawunyako ku makya n'agiddamu. Abasajja abamu embuno wali mu kamakya bunakola banaka. Nendoza kaba kajja kukola naddamu n'ayambala n'akuba ekikalu n'atambula. At least ko omuntu abeere ne boxers nga ttaano. Yambala boxer nga buli naku okyusa. N'okubeera nga tebeekuuta. You're supposed to lift kizito. You kukuuta kizito. Lift the antula. Kukuuta the antula well. Wanji? Yes. Like 2 times or 3 times you waka amazi. Kola ekyo over again. Kuutawo, yes. That is your... Osimanya nawo babeera n'amatama. Waliwo nno omusajja alina ettama bbina. Naye nga liri waggulu eno. Bali batama. Okutteko. Mbalaba. Mbalaba. Kale naye ngenda kutandika okubeera nga. Mbeera ng'osooka weetegereze. Bbina toyagala kuba yakikuyigira. Nze naye ndeka mu mazzi tegakira. Agatuwa emikono so I can feel. Bibuzaabuza. Bwe kulaba ng'ogweredde mu mukono gwe ngamba tuli ku kiki.